Mao takyalina bisanyizo kubeera president wa Democratic Party era talina bisanyizo byakwesimbawo. Mao yetunda mu NRM, Mao minister, Mao atula mu cabinet eyamusiba empingu ebyama bya cabinet olayira n'okulayira obutayasa byama bya cabinet ya Museveni. Era bwe basalawo nti tugenda ku ttono, bwe basalawo nti kino kibiina tugenda kukiwera oba kino kibiina tugenda kukiyimiriza, abatasobola kujja gye muli kubabuulira byama ebyo, ekyo bakiyita oath of collective responsibility of cabinet. Kati omuntu eyeewaayo bw'atyo ne bw'aba nga alina kaadi yaffe eya Democratic Party, obuweereza bwe bubeera eri omulabe wa Democratic Party namba emu, era ye President Museveni atayagala kumuvuganya. Kakati Mao abeera atya n'ebisaanyizo ne siranda. Ekirala bakola cooperation agreement ne beesiba bo ng'abantu, kubanga Museveni yabateerawo akakodyo. Siranda secretary general, Mao president, ye yasayininga ye mwami Museveni ne Karugire, tewaliwo Todwong. Kiba kitegeeza nti endagaano yaabwe teri wakati wa bibiina ku bibiina, eri wakati w'abakulembeze b'ekibiina kino ne President Museveni ng'omuntu ne looya we. Kiba kitegeeza endagaano ebasibaga eri wakati waabwe ne President Museveni. Kati abo babeera mu busibe, ate ng'eggwamu gwakutaano ogujja. Kati abo abasibe obaleetera mu kibiina ky'abajjajja eky'obwebange, obusobozi bwabwe okubeera ba candidates tebukyaliwo. Bw'obeera ng'oweereza NRM, nga NRM yetufukamidde ku bulago, era nga gwe bakozesezza okutufukamira ku bulago, ate ojja otya okubeera pulezidenti w'ekibiina ekyo kyofukamidde ku bulago, takyalina bisaanyizo bimufuula candidate okwesimbawo mu party structure yonna. Ekyokubiri, nawulidde nga babutaabutana olw'ensimbi ze baateekawo. Ensimbi baatooka ne bateekawo miliyoni 2. Bwe nali neesimbawo ne Mao, nze nawa miliyoni 2. Mao teyalina sente za kwesimbawo, yakwata zange eri mu nsawo n'azireeta n'agamba nti naye aziwadde. Bwali bwebiri miliyoni 2. N'abalala ne bagenda nga bazitematema ne beefuula abali mu nomination naye nga bakozesa sente zange. Omwaka ogwo gwe bagenda eggulu bateekawo nti no buli muntu asasule miliyoni 5. Mpaawo kwabo eyali azirina. Era bwe babeerawo omuntu eyali azirina batuwe receipt oba bank entry we yasasulira. Kakati twawugenza okuwulira nga batandise okubitebya nti ye ne Siranda bataddewo akakolomooni nti baagala omuntu okwesimba kuba president abeere nga asasula miliyoni 2 mu kibiina, ate secretary general miliyoni 15. Kubanga bamanyi kati bazirina. Naye babeera nga bazirina abantu abo mbamanyi baba bateekwa kuzijja mu nsimbi za NRM. President Museveni yazibawo. Kakati ekyo twakibasuuziza kubanga twakyogeredde era ne bagamba naye kejja kutuula biki naye nga ke kakolomooni ke babadde baagala okuyitamu bayiseewo okusobola okulaba nga mpaawo avaayo okwesimba kuba president w'ekibiina. Ekyo tujja kukibasuuza. Era ebintu ebyo nomination ez'engeri eyo ze tugenda okukyusiza ddala, omuntu abeere nga asobola okwaccessinga party card awatali kutaabuukana, okujjako okukola contribution esobola okutambuza emirimu gy'ekibiina. In any case, ekibiina kakati kifuna n'envujjo okuva mu Political Parties and Organizations Act, okuva mu Electoral Commission. So tetulinga bwe twali edda nga tusacrificinga zaffe okusobola okuddukanya ekibiina. Ebyo nabyo twabibasuuziza. Ekisinga obukulu mu kiseera kino kwe kulaba nga ekibiina kyaffe tukitakkuluza ku NRM eyakiwamba, era nga yakiwambisa Norbert Mao eyagenda ne fayiro zaffe mu nkwawa, naye ne bamuteeka mu nkwawa. Ekyo kye kisinga obukulu. Seeyagaliza bweyagaliza, naye aba Democratic Party baninamu obwesige obwenkalakkalira nti nandisaanye okulembera ekibiina kyaffe okusobola okuzza emitima gy'abantu ate n'okukolagana n'abantu abalala ku mission ey'okukyusa obukulembeze mu Uganda. Ekyo abantu bakirina kye kibali ku mutima. Nze neesimbawooko ne mwami Norbert Mao mu kalulu Katoomi. Akalulu ako kategekebwa mu bukyamu. Sulaiman Kidandala eyakategeka nga National Organizing Secretary, nanyima voters register, ne bwe yampa voters register najjako amasimu gaabwe nga sisina gwe nsobola kubira simu. Ne batuuka mu kalulu ne nfuna obululu 360, Mao n'afuna 520. Naye singa baali bampadde registers ezo kyandibadde kitya, nali nsobola okumuwangula. Naye newankubadde nga bampangulira
mu mbeera ey'obukumpanya nakkiriza okuwangulwa ne ŋŋamba nti Norbert Mao tumuwe omukisa akulembere, ffe tunaakulembera, era n'akulembera ne muwa obuwagizi mu kisanja kyekyo. Naye ekiseera kino tolowooza nti bamemba ba Democratic Party beerabira ensonga eyo, bakyagijjukira bulungi nti omulangira alinze ye lulumi, omuntu osobola okweyagaliza, naye nga njagala okukoowoola bannange nti baagale ekibiina okusinga bwe beeyagaliza, kubanga ekiseera kino kyakulaba nga ekibiina kisobola okufuna ekitiibwa mu bantu abaali bakissaamu ekitiibwa. Ekibiina kisobola okuwa essuubi mu bantu abaali bakisuubiramu essuubi naye ne ligwa butaka. N'olwekyo okweyagaliza kya mu butonde, naye okwagala ekibiina kijja kubeera kikulu nnyo, ng'omuntu osobola n'okuwaayo omwana baleme mutemamu kubanga omwagala nnyo n'omuwa atamuzaala. Ekyo kyensuubira, gwe mutima gwensuubira ne mu bannange sobola okukolaganira awamu. Waliwo abantu abaali babireeta nti bo bannaffe ab'ebuddu bakyeyagaliza, naye ekibiina yes kyava buddu, kyaliko ebuddu, naye tekitegeeza nti nno ate eggulu tekibaddeeyo. Kibaddeko eggulu ate kisobola okudda ekyaggwe, kisobola okudda ekyaggwe ate nekitambula nekigenda wala, kubanga ekibiina kyaffe kiwa omukisa abantu bonna okubeera abakulembeze. Yensonga lwaki njagala okukoowoola awo abaali basibye akaabwe kye, bamanye nti DP esinga buli omu, DP eri waggulu wa buli omu, DP eringanga omwana omuto gwe mukayanira, kati ng'okumuwaayo okumusalamu awabiri afe gw'otwaleko ekitundu nona atwaleko ekitundu tekikola. Ekisinga obukulu mu kiseera kino kwe kulaba nti DP esigalawo, naye nga DP tugitakkuluza ku mutemu agifukamidde mu bulago ye Norbert Mao ne mukama wa President Museveni. Entambuza y'ekibiina kyaffe ekya Democratic Party yadobonkana dda, kubanga abaakibadde ku steeringi babadde baakifuula ka kampuni kaabwe akatonotono. Enkiiko za National Executive Committee bazidibya dda, bazzaawo kye bayita Management Committee eyetuulibwako abantu abatonotono mu maka ga President Mwami Norbert Mao. Abo ne basalirawo ekibiina buli wiiki. National Executive Committee eteeka okutuula buli mwezi okusobola okusalirawo ekibiina. National Council bagidibya dda. Ndowooza National Council esobodde okubeerawo bukyanga kino ekisanja kitandika ebeeremu, so nga National Council eteeka okutuula buli myezi 6 okusobola okuwa direction ekibiina kyaffe. National Delegates Conference yatuula 2 mu mwaka 2020. Eyo National Delegates Conference yatuula eggulu n'okugisasa Justice Philip Odochi yagisasa kubanga yategekebwa bubi. Kati ebintu ebyandibadde bizzaamu ekibiina kyaffe entunnunsi n'okuwanika embeera ebyobufuzi gye biteeka okubeerako ne bifiira ddala ttoge. Era ekyo kyayonoonekera ddala bukya Mao ne Siranda beesibaga mu NRM. Kati ekisooka tuteeka okutakkuluza ekibiina kyaffe ku NRM. Tugenda kutakkuluza DP, tuginnyulule okuva mu mikono gya NRM, mu nkwawa za NRM, tugizze mu mitima gy'abantu. Tugenda kukomyawo bammemba baffe abaali baweddemu essuubi ng'ebyobufuzi babivuddemu, abalala ne bakola ebibiina byabwe oba ebisinde. Bakomewo beegazaanyize mu kibiina kyaffe kisobole okutambula. Tugenda kuzuula bakandidates abasobola okwesimbawo, tubawe ne training ezisobola okubazesa abantu abasobola okubeera n'omukisa oguwangula. Tugenda kukolagana n'ebibiina ebirala, principled cooperation, okusobola okulaba nti mission ey'okukyusakyusa obukulembeze bwa Uganda nayo tetugisuula muguluka. Tugenda kuddaabiriza ekitebe kyaffe okusobola okulaba nti kituuka ku mutindo ogw'ebitebe ebirala kakati ebiriwo, tubeere nga tutambula nga tewaliwo muntu aswalaswala. Tugenda kutandika okutunuulira engeri ki ensimbi zaffe gye ziyingira mu nsawo ya Democratic Party, ate nga tuwa embalirira yaayo, kubanga ojja kusanga nga tewaliwo muntu eyali afunye embalirira entuufu, accountability ey'ensimbi eziyingira. Tugenda kulaba nti amatabi gaffe mu regions tuzzaawo regional offices ezo, kubanga akasente akatono ke tufuna tusobola okulwaninga regional office.
ne kituyamba okulaba nti amatabi gaffe gatambula nga buli region erina wosobola okujja ebiwandiiko ebikwatagana ne Democratic Party ate era n'okuzzaawo empuliziganya wakati waffe n'amatabi. Tugenda ku recruiting okuviira ddala mu institutions of learning abavubuka bakomewo n'okulongoosa ettabi lyaffe erya Uganda Young Democrats. Women wing nga yaliko ne president w'abakyala n'atuvaako n'asala eddiiro n'agenda mu bibiina ebirala tuzeewo omukulembeze w'abakyala asobola okubakunga ng'alina ne budget esobola okutambula Uganda n'okukunga abakyala n'okubateeka mu programs ezisobola okutambula. Ebyo byonna byebikolebwa ekibiina ekitambula twali tubikozeeko nga ndi mmyuka wa Ssaabawandiisi era acting secretary general ekibiina era tusobola okubiza naye nga ekisinga obukulu ate kwe kuzuula obuvujjirizi. Ffe tulina ideological family eya center right conservatives. Abazungu baali beeyuna nnyo okubeera mu Democratic Party era nga batuwa n'obuvujjirizi obutali bimu mu training nga tufuna training nga tufuna n'akasente akatonotono office equipment n'okusobola okutalaaga amawanga nga waliwo ebivaamu. Y'ensonga lwaki twasobola okufuna ettutumu okuzza DP eyali mu kiseera ekyo eweddemu amaanyi. So bino byonna tutegeka okubikola wansi w'obukulembeze obw'omuntu eyeesigika era abaddewo okwo era gwosobola okussaamu ekitiibwa ne bw'otaba mu Democratic Party. Twagala DP okugiteeka ku footing ng'abantu abalaba abakulembeze abaliwo basobola okugyesiga nti ewe ssuubi. Eno DP ya Mawute kyawa ssuubi emalamu maanyi. Y'ensonga lwaki abantu batuvuddeko bagenda buli omwavu n'emiwabo. Twagala DP eyeegase sobola okulaba nti abantu abo ababa baagadde ebifo ne batabifuna. Katugambe ojja kubeera wano ogaye nti bwe neesimba ku Mawu bw'anaayitamu tajja kumpa kaadi atya. Eyo enkola si ya DP. Omuntu atasobodde kuyitamu aba asobola n'okufuna ekifo ekirala ne mu National Executive Committee. Bino baabiteekawo okusobola okudibya abakulembeze abasobola okubeera ne potential evuganya gye bujja. Kati n'olwekyo omuntu alina potential ajja kubeera ng'asobola okufuna party card okwesimbawo ng'owa Democratic Party. So si kugamba nti ogenda kusimba layini kaadi ogenda kugulangule ate bajja kukumma kaadi n'ebintu ebifaananako bwe bityo ebibadde mu mulembe gwa mwami Norbert Mao. Norbert Mao ne banne babadde basimbisa abantu akaggo byakusimbira kaggo okusobola okufuna tiketi ya Democratic Party. Ebintu nga babikola kikeerezi ne bafiiriza abantu omukisa okusobola okubeera ba candidates abategeerekeka. Ebyo tujja kubidibya okusobola okuteekawo footing gye tusobola okukola nayo okutwala ekibiina kyaffe mu maaso. Ba allies baffe bonna bateekwa okudda wano. Ekibiina kino kirina ennono zaakyo, kirina abavujjirizi ab'olulango, kirina empisa yaakyo era abo bajja kukomawo okusobola okulaba nga ekibiina kyaffe bakiwagira kigende mu maaso kubanga balina obwesige mu mpagi zaakyo ezitagooka.